Abeta misine jokusonda sente z'okulwanyisa obulwadde bwa siriimu kugaba Ssekkula Dduyiro n'olubalama basimbulwa amyuka omukubiriza olukiiko lwa Buganda Hajji Ahmed Lwasa nga yakiikirira Katikkiro Charles Peter Mayiga baatuse mu kilomita 15 n'okutambula okutuula ebitundu by'e Nakawa Colonel Jinja Road. Mubaka wa Katikkiro Hajji Ahmed Lwasa asiimye enteekateeka yawandula initiative n'ategeeza nga ne Buganda yakongera okwakwasizaako ku mulimu neguliko okulwanyisa obulwadde obwa mukenenya. Lwekyo mugende mu maaso ffe Kingdom mbategeeza tugenda kubawa support era tulina mmwe kubanga Ssaabasajja Kabaka yalondebwa. Odeng Charles Samu mukwananga b'ekibiina kya Ondola initiative anyonyidde ebigendererwa eby'emisinde gino. So $1 tekoza sente buli sente tuwa tetukoza naffe ffennyini ba coordinators kubanga nze kola Uganda Manufacturing Association yensasula. Engineer Ronald Nsubuga bali mwezi nga emeya w'enakawasa yavubuka okwongera okwekuuma. Kwebeera mu kitegeeza ki nti paayo nnyo okulaba nti tofuna kawuka kano. Omwana omulenzi bw'azaalibwa mu weeks 2 ezisooka akomererwe bamukole circumcision balabe nti akule ejja kukendeza nnyo chance y'okufuna obulwadde. Ate poliisi kakati ekutte omuwala Angela kusemererwa ku kyalo Kyangamoyo mu luka gw'ekitema olw'ebigambibwa nti awadde omwana w'emyezi 6 obutwa owamuviddeko okuva. Kigambibwa nti omukazi yasinise mutaani ku dduuka amugulira obutwa obw'emmesi bwe yawadde omwana. Akangamba ngende ngura obutwa ne spadipu. Awo tuzomiridde ekikolwa kino. Abasajja mufune mwiso munanya abakazi abakyazaara mufunege ekisa ky'abaana ogwo omukazi atakyola kyanga mwoyo mundu bwalakaija mundu ekika kyona ajja kimaraho. Getulina mugatiba mwenda ayavunaanyizibwa ku nsonga z'abaana ekyezigi alabudde abakyala obutaka bwe bafuna ne babba bwate okumalira ku baana. Hakiri kwata omuhanda ogende baitu omwana omulekere nkanyine enkuru oba omulekere abaro hakiri mukwata omubiikizaawo abantu bajja kumulinda. Kikola kyakoze kyokuyita omwana kiba ekikolwa kibi muno wowe yalozera omwana amugiwahira takusobola kuyikala nawe oba takusobola kuyikala n'omusajja. Ate yanjira zirisenga bamuyingiza akaduukulo. Ate akulira abalimi bavanira mu disitulikiti wa Kiso Ajibira Ali Mabirizi alabudde abalimi bavanira okuwala okufiira vanira eddagala kubali abulabe ennyo era ekirime kino. Ebyo ebiva ebuzungu ffe tebikolawo. Ffe twagala omuzungu tumuwe kino byatuwa ssente. Abawadde amagezi okwesa ebigimusa ebiva mu busa. Tusingana eyo bumpiiri omusajja yalunda mbuzi nga bwe busa bwagira ki? Naye wano e Kampala mu Central ente obusa mu butuuma mu luggya. Abyogedde alambula ennimi z'abalimi bavanira mu ggombolola eggombe wa Kiso. Mabirizi era asabye abalimi okwegendereza nga batundula vanira mu biseera bino eby'enkuba. Gwe tundula ekimuli ekyo gwe kasita olabanga enkuba tennaba kigira ki kutobya kimuli. Tundula ne weeba ebindabinda ekimuli kigira ki kikwata. Abasabye n'okugoberera amateeka gavumenti ge yaleese obutamala gakungula vanira buli basanze. Vanira omulaba eri gyali ekiroowo ekyo kikomyeyo bw'oba olina obudde bwo kireke owulira gwegenda ng'okontrolinga embowabowa ti akireeseeko 3 luno kaluke lulika lugende lukke nakyo. Baba bodaboda ku stage 12 ekikola kisobye entebe estimative n'omukubu wayiro buli mu nteekateeka ya poliisi ey'okuwanisa pikipiki zaabwe mu ggwanga. Mu nteekateeka mulimu okubasa ebiwandiiko bya pikipiki zaabwe okulina engini nabo bakibiralikiridde gyaniviirako pikipiki zaabwe okutwalibwa. Akafaananyi kwe kali namba yange ey'essimu ekitegeeza mba nkoze endagaano nti ntunze kuba ebyogera ku piki byonna mba mbiwaddeyo. Tubadde tusaba poliisi batuyambe batuyite ng'ababodaboda tukiteeseko. Babadde mu nsika n'essaabaniso ekiri ekigatta abakozi mu ggwanga zizikirira kutendekero ly'abakozi e Namuwongo basabiddwa okuwala okulwana era abasena ekitiibwa mulimu gwabwe. Naye kibaviiriddemu obuzibu abamu bakomplaininga nti pikipiki zaabwe banaabwe bazitwala ne bazitereka ekitali mu mateeka. So nkubiriza ababodaboda bonna n'abakulembeze abali bakkaanye. Mu nsika ne mbeewanisiza mu kibiina ekigatta abakozi ekya Trade Union for National Workers. Nti singa tunaaba tutambudde nabo bajja kutuyambako okulwanira eddembe ly'abakozi naddala ffe abava mu informal sector